kanyiriranga gwe nga ne munupu tulina ebifo by'abavubuka Kyagulanyi Robert Sentamu ye president w'abavubuka mu ggwanga lino kiki kiweesiba mu gundi gavumenti ya jjajja gy'omanyi obulungi ebbye bannayuganda naye bamenye emitima oyagalayo ki gawedde ku mpagala ate ekyokubiri Fatina omubuuza ekisooka ekisooka nkimubuuza olina ekyokubiri ekyokubiri kyembadde mbuuza Fatina naye kamuleke kamukomyawo ddamu ekyo kati mbuuza ani atukunda gwe atukunda gwe natukunda kuba abantu bakwita natukunda abalala atukunda abantu olina okubabulira erinnya lye bajja kubula kalulu semanya atukunda naye bamwita natukunda kale ekibuuzo kyange ekisookera ddala oyagala nnyo okwogera nti nze muntu mengende kwebegera tugenda kwebegera kubanga oli wa NRM okikozesa nnyo era ogamba nnyo abantu nze we naatuuka wali tugenda njogerera ddala wali munda naye nenkujjukizaamu katono nga wendeeta ekibuuzo kyange nti nkugambye fe abaka ba parliament twayisa budget ng'omulimu gwaffe omukulu mukama wammwe akulembera ekibiina kyammwe n'agikubakubamu ebitooki n'aggyamu ebintu bingi nnyo bye twali tutegese ebiyamba abantu n'atugamba ezo ssente muziggyewo muziweereze bali ekyokubiri twayisa zi transformers nga tuyitira mu Reya yennyini mukama we yagijjawo n'agamba kino ekitongole kiveewo tekikoze bulungi era ne bwe twogera amasannyalaze abamu tebannagafuna kuba Reya yakola ki yavaawo mubende mityana ssente ezo zayite ez'oluguudo olwo mukama we yennyini baali baganya 221 baali baganya oddukolako kuba abantu baazirya nga mukama we tamanyi najje zigenda ogamba nnyo nti kati bwe twogera ensonga eriwo kati ya General Court Martial ababaka ensi yonna Supreme Court yayisizza nti General Court Martial eriwo mu bukyamu naye ababaka bamwe boyagala okweyongerako baagala giyimiriza baddemu batulugunye abantu nga basivilian nga babasibira mu gundi kati gwagamba nti ogenda kwebegera eddoboozi lyo linaazitowa kyenkanawa ng'olaba n'abaliyo kati balemereddwa okutuusa obuweereza bw'abantu muki obulungi olw'amateeka agava wa mukama waabwe batasobola kuddamu ekyokubiri kyenkubuuza waliwo wetwali mu kuziika eyo awamu nenjogera ku bubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo neŋŋamba tetwetaaga abantu bambadde kyenvu kubanga eyo gavumenti ya NRM yekoze eki yetubbidde ssente zaffe n'oyimirira ku muzindaalo n'ogamba abantu nze muntume kubanga muntume kuba nali ngambye abo babbi ba ssente n'ogamba nze muntume ngende nyongere eddoboozi lyange ku babbi ba ssente abo kubanga tuli wamu ffenna era nakubuuza infact wagana twogera olulimi lwe lumu nja kwogera nawe nenkugamba kati nyabo mugenda kunyweza nyabo ekyoyagala mu kasanda tukwesige ogende otunyagule buli kamu ke tulina n'ebyo bye tutuuseeko byonna kuba mwogera olulimi lwe lumu ne munno mwe abatukabiza tonyweze bunyweza mu byobona kutukaabya amaziga mu kasanda kyekikuleesa ekikulu kubanga mwogera olulimi lwe lumu banyabuzaale kale minisita Nabbanja naga yenda we toyogera bwotyo ne mga agenda olabe embeera eriyo besitula ne ttiimu ya Ministry of Health ne bajja e Kasanda ku ddwaliro ne balirambula ne mbanga tebalina na ambulance paka kati wenjogerera eyali ekola nga ambulance yaffe emotoka etuddawo ku ddwaliro mipiira gyonna gyebakadda kati kya bulambuzi wonna bwe kiri mu wonna kati ebintu byenjogerako banakasana mumanyi ndi mukyala ateri antama nze wendaba ensonga weeri nga nziruka misinde just recently abemusozi naba representingako ku nsonga ya diary amendment bill eyo neŋŋamba abemusozi abalunzi betaaga eddagala lyaki ly'ebisolo kalusu attend in fact twalina mu quarantine by then nga batutaddeko bagita batya quarantine yeyo nga tutaddeko karantini nga temutambuza nsolo nga n'abantu tebasobola kulya ne mbagamba mwatuteeka mu karantini eyo naye nga temutuwadde na solution mutuwe ebikozesebwa ebituyamba okuva mu karantini abalunzi basobole okweyagalira mu mirimu gyabwe nabo mubanguyize ne ku mirimu gyabwe ebyo mbyogerera recently nakwogerera ensonga ya new curriculum mu parliament kati ekyo kyekipya kyensobola okwogera eya result eya grade a result 1 result 2 bano bafunye certificate bano tebafunye
abaana bagenda mu senior ey'okutaano paka kati curriculum empya tennayingirayo mu A-level naye O-level bagenda mu wiiki noozange emu bagenda kulumba naye bagenda basomesa biki byebibuuzo byembuuza mu palamenti nga ndi eyo so emirimu gyange ng'omubaka wa palamenti okubeesingira kwezi emirimu egy'ena gye mbagambye omubaka wa palamenti gyakola egyo gyo ngikoledde ddala bulungi kubanga ne mu palamenti bamanyi nti nze omukyala aterya ntama ate njogera nsonga bw'onoonya enkala z'abaka wa palamenti aboogera sirimu abo bavumbiira siriyo eyo kati gino emirala kuziika kuzimba amakanisa makereziya biki ebyo tuba tukola buweereza bwaffe nga bw'omuntu bw'aba asiimye bwe buli nti wompita ng'ombikira omuntu nga yafudde nga mukwano gwange Maika we yafiiridde omwana wali ekoko jagenda muziikireko embasobodde kuzika mpeereza amagulu we oba ntuma omuntu nti wompita kuzimbireko ekkanisa ng'ez'aba SDA zino zetuzimbye ez'aba protestanti bakristaayo bakatuliki tekinkakatako kikola naye ng'omuntu wemba mpulira nga njagala okuwagira ebyeddiini nyambako ne ŋŋenda n'enkola ki ebyo tubikoze mu bungi gyebiri era tubikoze ekirala kye njagala okwogerako kati mu bimu byetuze tukola byenze nkola ng'omubaka omanyi ŋŋamba nnyo kuba ndi mukulembeze sikola nzekka tukolera wamu ziri teams za njawulo ennyingi mwe tukwasaganyiza emirimu ne tuzitambuza mwe muli bino ngena biyita mangu ndyoke mbeesinge ku ziri ebimu ku bye tukoze mulimu okuwagira obwakabaka bwa Buganda kubanga tuli mu Ssingo Ssaabasajja Kabaka yatukola ki yatutwala era amasaza kaapu eyo tiimu ngiwagidde nnyo ey'Essingo nagigulira ne bajaaji namba nga egundi yaabwe finals ezimu ze baali basamba nga beetaaga bajaaji piki nenjikwasa mu kwenda eyawummula ono abaddeko nantajja oyo nenjimuwa abalala bino ebyabakyala mu Ssingo mumanyi ndi mukyala wagira enkulaakulanya y'abakyala twakaziika mukyala Nkugwa yabadde akulembera essaza ly'Essingo oyo abadde nga nkubira amasimu ne tukwasaganya emirimu gy'abakyala mu Buganda tuyambyeko bannaffe abaliko obukosefu ku mibiri persons with disabilities abeetaaga obugaali wheelchairs bino byenjogera kati bya ssente zange emirimu gyange nga nakyewa ng'omuntu ng'omubaka wa palamenti byenkoledde mu Kasanda omwo era tugabye obugaali obusukka mu bisatu obugaali wheelchairs 300 chairs buli gombola mulimu akagaali Honorable Nabagabeke yali agabyeko nga waliwo omuntu yali akeetaaga ne mbateekamu transport nze kennyini ne bagenda ku kitongole we nakalobinga ne babapima buli omu ne bamuwa akagaali akasayizi ye n'okusinziira ku buzibu bwakola ki bw'alina si kuleeta bulesi bugaali n'ogamba buli omu atuule buli omu akola ati because handicaps zirimu ebyenjawulo ate nembazza mpaka ewaabwe mu bintu bye tukoze tugabye scholastic materials mu masomero ng'amasomero gatandika tuyambako abazadde ne tubagabira abaana ku bitabo ne tubawa toilet paper ne tubawa sanitary pads ne tubawa penzi makalaamu ne tugabira amasomero kyoko ebikozesebwa mu masomero ebyabasomesa n'ebyabaana byonna tubigabye mu masomero ag'enjawulo byenjogerako mbirinako evidence kwa mumanyi nze ndi mukazi wa bifaananyi era mbibakubira ebifaananyi nebibalaga saagala mugambe nti otulimba buli kyenjogerako nkirinako bwino era nkugamba nti essomero ly'egundi twagendayo nga nkuweereza n'ekifaananyi kyako okulaga nti twaliyo ate nga we tugendayo tukola nekye tuyita career guidance njogera n'abaana b'amasomero ekisookera ddala twetaaga mu Kasanda twetaaga okuzaamu abaana baffe mu masomero amaanyi omwana asomera eyo n'alowooza nti bw'ana asomera e Buseregenyu bw'ana asomera e Kamusenene bw'ana asomera eri Ebbinikira oba Emirembe oba wonna mu Kiganda ayinza obutatuukagana na mutindo gw'abaana abasomedde mu masomero g'ewa Kampala oba ewa Kiso so tulina okubazaamu amaanyi nti kula obasoma nga wekkiririzaamu era ng'olina n'ekirooto ekigazi ekigenda okutuusa ewala kati ebyo byonna tutambula tubibagamba ndeesa ebitongole eby'amaanyi ne byogerako nabo ne tubasomesa n'okola pads in fact lumu nasitula ne first lady Mulamba omukyala Kyagulanyi Babi
omukyala Babi Itungo Kyagulanyi ne muleetaawo mu eryo lyali ssomero ndowooza lya Gundi Lwanjiri. Olunaku lwonna twalumala n'abaana nga tubasomesa okukola pads, okutunga pads n'eri embiriizi tulina abakyala be twasomesa okutunga pads nga ovudde ku ebyo kubanga nsomeseza nnyo abakyala okutunga pads, tubasomeseza n'okukola sabbuuni banange ngabye ne ku byalaani mu Kasanda muno mu groups ezimu naddala kuba nze ngaba bwetaavu we buli simala gagaba nti atamanyi kutunga ate muwe ekyalaani nga agenda kitunulira kimwononeka ngaba nga nsinzira ku bwetaavu obuliwo. So abo abamu abaze ba graduate nga mu Kijuno omwo mu Mbirizi omwo mu Kitumbi twateekamuko ku byalaani basobole okwongera okumanya emirimu gy'emikono ne mu Kalwana ne Kasanda bongere okumanya emirimu gino era abamu baze ebyalaani ebimu bisomesa abaana abalala ebirala babikozesa okusomesa. Yes. Ensonga mu mipiira of course sports gye tuli nnyo mu mipiira egy'abawala n'egy'abasajja tubayambyeko. Nze ngamba nnyo abantu akapiira is not really my passion nga ggwe naye sisigwayo nnyo naye ate kyekiŋŋaana kubayamba kubanga ndi mukulembeze era we bajja ewange nga beetaaga obukulembeze emijoozi tugiguze emipiira tugiguze tubawadde ssente embuzi tuziguze ebyo ebirabo bye babeera nabyo ebikalu tubibawa ne babikola ne beekolamu omulimu. Bwe njogera ku Kasanda district saagala mugambe ti north south oba oli ku Kasanda constituency yange ya district yonna mumanyi okugamba ombaka we Kasanda